Enju ya President eguddemu akanyamberege enkalu zeeyongedde ku kya Speaker Olanyawanda Muliro Songa ne Federal eringiza. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti Buganda mu kiseera kino eruubirira kufuna nfuga ya Federal era bw'akyasaba abakulembeze mu bifo eby'enjawulo mu bukaka bwa Buganda okubeera abasaale mu kubunyisa enjiri ku nfuga ya Federal awatali kugitiirira. Babadaggalawo olusirika lw'abakulembeze ba Buganda ku mitendera egy'enjawulo olutudde mu Butikkira Mengo omumbuga Charles Peter Mayiga kikkaatiriza nti Buganda erina okubeera olujegero olugatta ensi Uganda ku nfuga eno ya Federal. Tuluubirira okufuna Federal kitegeeza kugabana buyinza naye singa obuyinza obwo tubugabana twagala emirimu gifaanana gitya. Nze ndowooza ti enkozesa entuufu ey'obuyinza ebaamu bino okuteekateeka toyinza kubaako kyokola twabyogeddeko jjo okujjako ng'oteeseteese. Ekyokubiri okussa mu nkola ebitegekeddwa okwetunulamu nga bwe tukola kati okutambulira mu nkola ennuŋŋamu. Tulina okwewala okukola gadibye nga ye toyinza kubanga ogenda kuba na Federal olwo oba toluubirira kwefaanaanyiriza Federal. Buli ekikolebwa kirina okuba n'ekiruubirirwa. Bw'aba manyi terimba ekiruubirira kulwanyisa bwavu bwe ziba zino zisako kusobozesa naddala abavubuka okufuna embavu y'okwezimba n'okukulaakulana. Bwe kuba kugema bantu obaana bantu balamu ekiruubirwa kirina okubaawo mu byonna bye tukola. Kamalabyonna era asabye abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda okuteeka ebirowoozo bye balina mu nkola bive ku mpapula olwo nno Buganda yakayakane ng'etuuka ku biruubirirwa byayo. Agambye nti kyamu nnyo okulembeza ensimbi mu biba bikolebwa bw'atyo n'abawa amagezi basoose ebirowoozo olw'ensimbi zigoberere. Esente ze zigoberera ekirowoozo era bw'osanga ng'omuntu akugamba nti nno twandikoze naye tetulina ssente omanya nti otalizifuna ne bw'omwaka wumbi. Naye n'okuzza Buganda ku ntikko kyetaagisa birowoozo. Ebirowoozo ebirongoosa engeri gye tutambuzaamu emirimu mu bitongole byonna. Ebirowoozo ebyolekezeddwa okubbulula omuntu wa bulijjo ng'essira liri ku baana n'abavubuka. Bwe tukola ebyo bibiri Buganda ejja kudda ku ntikko. Ssente zaagalwa era bw'osanga omuntu nti nze saagala ssente mwegendereze. Naye nga bwe ntandise ekizaala ssente birowoozo. Mu ngeri enjawulo Katikkiro akubiriza ebitongole by'Obwakabaka okuwagiragana mu buli kimu okunyweza obumu mu nkola y'emirimu n'agamba nti ekisumuluzo ky'obuwanguzi kyokka n'asaba abakulira ebitongole bino okubeera abawuliza eri maaso moogi. Tulina okuwagiragana era nsanyuse nnyo bwe mpulidde aba Buganda Royal Law Chambers nga baga nti CBS nsaali mu kulaba nti bakwatagana ne Buganda Royal Law Chambers. Tulinga mu motoka kitundu ki eky'emmotoka ekisinga kinnaakyo obukulu teri ayogera kannatti kyetuva tubawazi boodi naye boodi kitegeeza nti nno ofuuse nga paapa alina omugo gukoze bwe guti itaka erubago bennamirembe babishopu ogwabwe gukoze bwe guti bategeeza nti kubuyinza bwabwe buli bwe buti nammwe mwenneyo mu boodi obuyinza bwabwe buli bwe buti. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Hajji Dr. Twaha Kawasa Kigongo ayanjulidde Kamalabyonna ezimu ku nsonga ezisaliddwawo mu lusirika luno era n'asaba abalwetabyemu bonna okuzitwala nga nkulu ddala. Twala mu maaso enteekateeka y'okuteeka emirimu egy'enkulaakulana ku ttaka ly'Obwakabaka kusinga okuligaba kkoli kusobola okufunamu ekiwera. Okusolooza obusuulu kutwalibwe mu maaso era kunnyikizibwe mu masaza gonna. Ebyobuvubi biteekebwe butereevu mu mirimu gya minisitule okusobola okulondoolwa. Kukolagana n'abakulembeze mu gavumenti ya wakati mu bitundu eby'enjawulo amasaza bayise amateeka bylaws mu nteekateeka za bulungi bwansi mu bitundu byabwe. Okusimba ekibira ky'emiti mu buli ssaza kikolebwa enteekateeka. Buganda Land Board naye esimbe ebibira mu bitundu eby'enjawulo gy'erina ettaka. Enteekateeka ya carbon credit enoonyerezebweko okumanya ebigikwatako byonna kumba obutonde bw'ensi n'okulaba engeri gye tusobola okukubiriza abantu gyenyigiramu. Minisitule y'amateeka ebitongole by'Obwakabaka n'abantu sekinnoomu okweyunira obuweereza bwa Buganda Royal Chambers. Waliwo obuweereza obw'ekikugu ate mu bwerufu ku nsimbi ensaamusaamu. Nnaabagereka Sylvia Najjinda ng'ali bumu n'ekitebe kya Bungereza wano mu Uganda n'aba Flip Floppy
atongoza kaifo ku mu butonde bw'ensi n'okulwanyisa plastic akozesebwa omulundi ogumu bw'atyo n'akubiriza bannansi okuwa obutonde bw'ensi ekitiibwa. Mabadde atongoza kaweefube ono ku wooteeri ya Speak Resort e Munyonyo, Maama Nnaabagereka agambye nti awatali kulwanyisa bintu bya plastic omuli ebicupacupa n'obuveera obukozesebwa omulundi ogumu, ensi yonna yakwongera okubuutikirwa ekibuguumirize n'ekisuubirwa n'ekinaddirira obutonde bw'ensi kwe kutaataaganira ddala ebyennyanja bisaanewo, amazzi gonna gatabanguke n'ebirala ebiringa ebyo. We are all aware that plastic industry generates billions of tons of carbon pollution every year, which is the main contributor to global warming and the cause for climate change. In addition, the increased plastics entering our water bodies is both a health hazard and dangerous for our ecosystem. The floating plastic bottles and other plastic waste that clog the rivers indicate how poor plastic disposal destroys the environment. And the question is, which has also been asked by other speakers, how can we address that high output and use of plastics in Uganda? Maama Nnaabagereka ajjukiza abakulembeze mu gavumenti ya wakati okussa mu nkola amateeka agayisibwa ku bya plastic naddala mu kiseera kino agatakyakola, n'agamba nti kyamu nnyo okulaba nti amateeka nga gano gayisibwa ate ne gatakola, kwe kusaba amawanga gannamukago og'obuvanjuba bwa Africa okugatta emikono okulwanyisa plastic n'obuveera obwongera okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Despite Uganda passing the National Environment Act 2019, the use of plastics continues to be a challenge. This is partly due to the lack of knowledge in communities on how to manage the use and disposal of plastics, and also I think partly due to lack of enforcement on the side of concerned government bodies. Plastic usage and disposal are high on the agenda of initiatives seeking to find local solutions to plastic waste disposal and climate change. Mu ngeri emu Nnaabagereka akubiriza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo eyo mu byalo n'ebibuga okuteekawo amateeka amakali ku bwonoona obutonde bw'ensi olwo n'emiti emito gikule nga gimanyi ekyokola. Omubaka w'amawanga agali mu mukago gwa Bulaaya atuula wano mu Uganda, Rosa Malango, omubaka ow'amawanga agali mu mukago ogw'amawanga amagatte atuula wano mu Uganda, Rosa Malango, awadde obweyamo nti bakugenda mu maaso n'okusomesa bannansi ebikyamu byonna ebiri ku buveera ne plastika akozesebwa omulundi ogumu nga bayita mu mikutu gy'amawulire n'okuvujjirira emisomo gyonna egikwatagana n'okukuma obutonde bw'ensi. We need robust partnerships, including government, the private sector, civil society, cultural and religious leaders, if we are to mitigate the contamination of our water sources and redefine a new economic growth model that is in harmony with the environment. Omumyuka wa Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah olwaliro alidde Matereke ne Tony Oulanyah Olenge eyali omukwanaganya w'ekibiina kya National Unity Platform bitundu eby'obukyakono bw'eggwanga ng'entabwe nno evudde ku ono okuwagira Rebecca Kadaga ku kifo ky'obwa Speaker ekifuuse ndibassa wano mu Uganda. Tony Oulanyah yali munnakibiina kya National Unity Platform kyokka gye buvuddeko yasala eddiiro ne yeegatta ku kibiina kya NRM era yavuganya ku kifo ky'omubaka w'abavubuka obukyakono bw'eggwanga naye ne bamubegga. Olutalo lw'abakulu bombiriri luno lubadde luyindira ku mikutu emigattabantu egitali gimu muri Facebook, Twitter n'emirala era Tony Oulanyah Olenge yasoose ebigambo bakira abikubawo obusimbalaala nti ekifo kya Speaker wa Parliament kya Rebecca Kadaga nti si kya buli muntu yenna asanze. Atuuse n'okulumba Jacob Oulanyah nti oluusi bw'aba akubiriza entula za Parliament waliwo abantu abaka ba Parliament abamu baatuulira n'ataba mukisa kuteesa. Jacob Oulanyah bw'alengedde ebigambo ebyo naye agenze ku mukutu n'amwanukula era amulabudde nti afune waakoma nti era anuune ne ku vvu bw'aba kimuluma nnyo kubanga tebamuyigiriza kutya bantu bakulu. Ensonga eno ekutte wansi ne waggulu n'ekiddiridde abakulembeze abamu bannakibiina kya NRM mu bitundu byakyo ne bagiyingiramu ne bawabula Tony Olenge akomye okulengeza abantu abakulu. Bano bategeezezza nti baasalawo dda ng'abakulembeze okuva mu bitundu byakyoli nti Oulanyah kwe baasibira olukoba. Oulanyah is an Acholi, which to be a shame for any of our Acholi child to go public against him. We might not like him, we might not move with him. Like me, if I was in Parliament, I would vote
Uganda. But in this case, I will not despise Olanya. I will not bring his dirty linen in public. My advice to these young boys, we can have a lot of interest, but let's nurture our interest in a slow manner. We don't appreciate our own. Ebyo nga bikyali bityo omubaka omulondo wa Mawokota South munnamateeka Yusufu Nsibambi yeegwanyiza ekifo ky'omumyuka wa Speaker wa Parliament alabudde nti Parliament yolekedde okufuna abakulembeze ab'omutindo gw'ekibogwe olw'omusimbi omungi oguyibwa mu kunoonya akalulu ku bifo ebimu n'okusinga ennyo ekya Speaker n'omumyuka we. Nsibambi ng'olwokaano alimu n'ababaka abalala abawerako okuli Fox Odo, Theodore Sechikubo, Jacob Oboth, Anita Mong, Thomas Taibwa n'abalala agambye nti talina yadde ennusu gy'agenda kuteeka mu mubaka okumugulirira okumulonda yiwa kubannyonnyola bunnyonnyozi ebyo by'agenda okukola n'agamba nti abaagala okubawa ensimbi banoonye abalala abazirina ye tazirina. Ababaka nze sigenda kuba kuyega mu nkuyega bannange gye bakuyezeemu ey'okuwa ssente kuba nkiraba kugulirira abantu betwogerako tulina basanga ku Parliament. Ekintu kye twogerako bantu babuvunaanyizibwa basobola okitegeera mu ddakiika engemu. Mbadde nja kufuna omukisa okubawa kibyendowooza okukola akalinga ka manifesto kange n'okwogera n'abantu kinoomu ku masimu ne ku mutimbagano n'okubatuukirira kuwoza ennaku zennyini ku fulo ya Parliament njogere bampulira eddoboozi lyange nga bandabako. Nja kukozesa bunaku zino okubakubira amasimu n'obakuyega empolampola n'okubaweereza ebiwandiiko byange byennyimiriddeko eringa manifesto n'okusinga eddala mbatuukeko physically njogere nabo naye nga sigenda kuteekamu elementi ya ssente. Nakuntonezi se Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ne Minisita omubeezi w'ebyobugagga obw'ensibo Sarah Opendi basinzira mu Parliament ne baleka obweraliikirivu olw'ensimbi empitirivu eziteekeddwa mu kugulirira ababaka naddala eri abo abeesimbyewo ku bifo bino. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekya Nnabagereka Development Foundation butandise enkolagana n'eggwanga erya Hungary nga bagenda kuyita mu nkolagana eyo okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu ba Ssaabasajja. Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala era ne ofiisi ya Nnabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma mu kwogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'ensinkano n'omubaka wa Hungary mu Uganda ne Kenya Dr. Solti Mesizalosi abadde ku bugenyi obw'enjawulo mu Bwakabaka agambye nti Buganda yakwatagana ne Hungary okutumbula empisa ez'ebyobuwangwa okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Bawa abaana omukisa ogw'okusoma ne bagenda ne mu Hungary ne basoma era batuwa scholarships 20 buli mwaka naye omwaka ogujja atusuubiza twetabe mu kuvuganya tulabe oba tunasobola okuweereza abaana obutereevu okugenda okusoma. Bakola bulungi ne ku byobulamu era beetegefu okukolagana n'Obwakabaka mu ngeri ez'enjawulo. Kitegeezezza nti Uganda y'emu ku nsi ezisinga okukolagana obulungi nabo era Uganda y'emu ku nsi eziweereza abaana ne basoma bulungi ddala. Kale tuli basanyufu nti omutindo gw'ebyenjigiriza mulungi era tusaba Uganda egenderaawo. Era ntukubiriza abantu baffe bannayuganda abataba mu kuŋŋaana ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo obutaswaza ggwanga lyaffe tubeere nga tukola bulungi. Mu nsinkano eno ebadde ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo omubaka wa Hungary mu Uganda era nga yakiikirira ne Kenya Dr. Zoluti Mezaros agambye nti obwakabaka bwa Buganda okutwalira mbwe bumu ku obwo bulina ennambika y'obukulembeze ennungi n'ebyetaagisa okugunjula omuntu ebyefaananyizaako n'ebyewaabwe. Came here because I've heard a lot about the Buganda Kingdom and I wanted to see how it works, what it does, the parliament, and also out of cultural and touristic interest. And I'm extremely impressed and honored to be here and for the reception. And we Hungarians, we feel very much close to the Buganda people. We have had a very similar history and we hope to be part of the efforts in development, capacity building that the foundation here. Gavumenti etongozza olunaku lw'eggwanga olw'okulambika abayizi n'okubalungamyako ebyo bye basoma ne bye basuubira okubeera mu maaso oluyitibwa National Career Guidance Day olunaakwatibwanga buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu. Ekibiina ky'obwannakyewa ekiyitibwa Incredible Youths ekikolera mu disitulikiti y'e Mukono kye kiwomya omutwe mu kulaba nti olunaku luno olugunjibwawo era kitegeezeddwa nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yasazeewo olunaku olwo okulutongooza gye bujja ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna.
mu lukuŋŋaana lw'abannamulere batuuzizza ku kitebe kyabwe Kabembe Mukono Caroline Mbabazi omuyambi w'omukulembeze eggwanga bw'abadde mu lukuŋŋaana luno agambye nti pulezidenti yasazeewo olunaku lwa lutongoze gye bujja lwa nsonga nti lutuuse eggwanga likungubagira abadde pulezidenti wa Tanzania John Pombe Magufuli. Bw'anaaba ng'amaliriza byonna byalimu bino yatuwadde nga 7 Ogwokuna atuyise mu maka ge so Careers Day eno tusaba Mukama nti engeri Ministry of Education yagigazeetinze kibe eky'okuyigirako era Ministry of Education gikubira omulanga ejje ddala ekwatireko aba Youth Incredible Kabembe wano Mukono abaana abayivu abaroozeza ennyo ekintu ekisobola okutukyusa mu ndowooza yaffe mu by'okukola byaffe wakati tewala agenda kuba omugagga batakozeseza magezi amazaale. Ssenkulu w'ekibiina kya Incredible Youth International Ntwatwa Brian agambye nti wakyaliwo obwetaavu bw'okulambika abaana ba Uganda abali mu masomero kubanga bangi beesanga basoma naye nga bye basoma babikwata bukusu ne batuuka n'okuva mu ssomero nga tebalina kye banywereddeko nti basomeredde. Munnabyanjigiriza Dr. Majwega Samuel omu ku bakulembeddemu okugunjawo olunaku luno agambye nti abazadde bakyetaaga okulambika obulungi wano mu Uganda bavaemu endowooza nti be balina okusaliranawo abaana baabwe kwe be basomerera. Bazungu batulekera wano nga omusomesa omusawo engineer lawyer fenna twasomanga kitwagala okubeera naye ate era tukimanya nti n'abazadde baffe balina bye baagaliza abaana baabwe gwe nange tumanyi nti bakwagaliza obwa dokita obwa lawyer naye kati okwata bifaananyi mu mazima singa baali bakugaidingiddewo wandibadde ogendedde ddala mu eyo layini n'omanya nti naye oluusi n'otandika okukola ekintu ng'olowooza nti okikola kubanga walemererwa naye nga mazima ye yali layiniyo kyo kyonna kibakuwe makerere genda osome ofuna olupapula lw'emakerere naye kyekituufu. Omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira Uganda Cranes Khalid Aucho avuddemu omwansi ku nsonga za FUFA okumugoba ku ttiimu eyo wakati mu kweteekera okuzannya ne Burkina Faso e Malawi mu mpaka za Africa Cup of Nations qualifiers eziriwawo mu mwaka 2022. Olunaku lw'eggulo FUFA yafulumizza ekiwandiiko nga kakasa nti egobye Khalid Aucho ku Uganda Cranes olw'okumenya amateeka ga ttiimu y'eggwanga nga bamuvunaana okugaana okukozesa entambula entongole eyamuweereddwa FUFA okuva ku kisaawe Entebbe ate n'okukeerebwa okwegatta ku ttiimu. Kaakano Aucho ayanukudde ku nsonga eyo n'ategeeza nti ng'atuuse ku kisaawe Entebbe yannyonnyodde abakulu ababadde bamukimye nti mukosefu nga yeetaaga okuweebwayo ku budde okulaba omusawo mu bwangu ate n'okulaba ku famire ye ekintu bakulu mu FUFA kye baatutte ng'eky'obunyoomi. Khalid Aucho agasseeko nti embeera eno tetandise kati wabula eva ku byabufuzi ng'abakulu mu FUFA bamulanga okulaga obuwagizi eri omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kino nno kiba kyesigamya ku bifaananyi by'abadde alabikiramu ng'ali n'omukulembeze wa NUP n'ebigambo by'abadde awandiika ku mikutu emigatta abantu ng'asuusuuta omukulembeze oyo. Kyokka FUFA erumiriza nti omuzannyi oyo yamenya amateeka ga COVID-19 nga FUFA yasalawo nti abazannyi bonna abayitibwa okuva ebweru w'eggwanga batuukira butereevu mu nkambi olw'okwerinda ekirwadde ekyo. Naye Aucho alumiriza nti waliwo n'abazannyi be yasoose okutuuka mu Uganda nga nabo basusiza mu budde obw'okuyingira enkambi kyokka olukongolo balusimbye ku ye. Aucho okugobwa kwe kujjidde mu kiseera nga takkirizibwa kuzannya mupiira gwa Burkina Faso teyakkirizibwa kuzannya mupiira gwa Burkina Faso olwa kaadi eya kyenvu gye yafuna mu mpiira egisembyeyo. Uganda Cranes etandise okutendekebwa olwaleero era abazannyi 17 ku bazannyi 29 be beetabye mu kutendekebwa leero. Uganda egenda kuzannya ne Burkina Faso ng'ennaku z'omwezi 24 ne Malawi nga 29 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Amaka g'abadde omukulembeze wa Amerika muzeeyi Donald Trump gaguddemu akanyamberege abakozi abawerako bagwiriddwa ekirwadde ekikambwe ki COVID-19 era kitegeezeddwa nti abasinga obungi bali ku bitanda luba balembirizi. Amaka ga Trump agaguddemu ekimbe kino gasangibwa mu ssaza Florida gayitibwa Mar-a-Lago. Gali ku lubalama lw'ennyanja era abo buyinza Florida basazeewo ekifo kyonna okugira nga bakiggala sikulwanga ekirwadde kifubutuka eyo ne kisaasaanira omuliraano gwonna.
Kitegerekese nti okuva President Donald Trump lwe yawummula obukulembeze gano ge maka gabadde yatongoza gabeeramu ebiseera ebisinga obungi. Kinajjukirwa nti Trump naye ekirwadde kino kyali kimubaseeko mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde, kyokka yategeeza nti baamujjanjaba n'assuuka bulungi era ne ku ntandikwa y'omwaka guno y'omu ku be baasooka okugema ekirwadde. Mukyala we Melania ne mutabani we Baron nabo ekirwadde kyabakwata nga kwogasa abakozi mahago bwa President abamubeera ku lusegere era bajjanjabibwa ne bassuuka. Kaakano kirangiriddwa nti amaka ge gaggaddwa wabula tekinnategeereka abakozi bameka abazuuliddwa mu lumbulege lwa COVID-19.